Weewaawo obubaka buno nja buwulize bulungi nabwo nno kambuddemu obuwulire. Ogambye waloota ng'oli n'abaana b'osoma nabo nga munaye mugenze okulya emmere ekyemisana, naye emmere gye mwali mugenze okulya mwalimu ebinyeebwa, mwalimu amayuuni ga bwayise, mwalimu ensujju nga mulimu n'ennyama, mmere gye mugenze oggula. Nga tolina ssente ku baana abo abavubuka ne kubako omuvubuka akuwa 50,000, 5,000 n'olwana ogula emmere, naye akutunda emmere agenda okutuukako ng'emmere ate eweddewo, okutuukako ng'emmere eweddewo. Kyova oyagala ogulemu Rolex. Rolex agisiika ng'agamba leeta omusenyu, leeta omusenyu, ng'omusenyu omugamba teguliiwo naye ng'ate ogulaba weeguli wali naye ate omugamba teguliiwo. Kye ki? Obubaka bwo nno njagala otunuulire obubaka bugenze nkuddamu olabe bujja bugoberagana nga bujja bukulumiriza bye nayogedde okusooka. Ogenda n'abaana b'osoma nabo, abaana b'osoma nabo naggambye eyo mizimu gy'ewammwe, be baana b'osoma nabo. Ate era mugenze okulya emmere, emmere nno nno kijjulo ne mugenze kitambulira n'abaana abo b'osoma nabo, mugenze kulya ekijjulo, nja kuyita ekijjulo kye mugenze kulya emmere. Olya emmere kye ki? Mugenze kukkuta, kuba kunoonya kubanga omuntu omuyala taba na ssanyu, alina kukkuta yeegali. Omuntu omuyala talina ssanyu, atayinza na kuseka, ne bw'aseka tanyumirwa, nga mugenze kufuna ssanyu lye mugenze okunoonya, naye ggwe tolina ssente, ne bakuwa ssente. Ssente nno buyinza, ne mu kitundu kino ky'obufuniddemu obadde ofunye 50,000. 50,000 kitundu kyakuttaanya. Ekintu ekyokuttaanya jjajjaawo akubye omweso agambye ekitundu olina ekintu ekyokuttaanya. Mu mizimu egyo omuli omuzimu omusajja ogukuwadde mu baana bw'osoma nabo okuli omu akuwadde 50,000, eyo gye mizimu. Ogwo gwe muzimu omusajja gwe nandiyise Ssaalongo mu kika ky'ewammwe n'akuwa 50,000. Olina ekitundu ky'olina okuttaanya eky'obwa Ssaalongo, olina ekitundu ky'olina okuttaanya ekya Kabaka. Kabaka ye Ssaabalongo, Kabaka ye Ssaabalongo, nkiddamu, Kabaka ye Ssaabalongo akulaze akuwadde 50,000 agala ottaanye kituntundu n'akikutematemera bw'ati. N'aggamba mulimu ebinyeebwa, ekijjulo kya Kabaka, enva za Kabaka eza binyeebwa baziyita nsanyuse. N'aggamba mulimu ensujju, ensujju ejjudde obwa Nnaalongo n'obulongo bwennyini. N'akugamba mulimu amayuuni ga bwayise. Amayuuni ga bwayise y'emu ku mmere, emmere y'omu ttaka yonna mmere ya Kabaka, naye ate wano aggambye ensonga zo ziyise, zikeerewa, zikeereye. Ky'aggambye nti amayuuni ga bwayise, amatooke n'ennyama byonna nga mwebiri. Emmere yonna ejjudde eri awo ejjudde kijjulo kimwagenza okunona, kyokka era emmere eyo tofunyeeko, gwe tofunyeeko yiyo. Abalala bonna balidde naye gwe tofunye emmere eyo eweddewo. Kitegeeza ki okuba nti emmere gwe eweddewo? Ogenze kusanyuka, ogenze kukkuta onyumirwe, naye gwe tonyumiddwa kubanga abalala bakkuse ate gwe tofunye. N'osalawo olya ekikomando Rolex. Rolex kye ki? Obubaka bwo olabye engeri gye bazingamu omufu ng'abadde afudde, bamuteeka mu mbugo. Omufu yabeera munda, bamuteeka mu mbugo ne bamuzinga. Ebiseera ebisinga Kabaka akubanjira mu kitundu ekyo ky'olaba ekyo kya Ssengalamidde, gwe kyakubanjiramu. Rolex eyo bagitapula capati ne bateekamu n'amagi munda. Eggi lijjudde ensi yonna, omuli enjuba, omuli omwezi n'ensi yonna nga bw'etoolodde bw'efaanana. Ekyo kitundu kya nsi, kye kitundu eky'ensi ky'agezaako okkulaga okuttaanya. Agezaako okkulaga abizinze byonna byonna, matooke, mayuuni, matooke, nnyama, mu binyeebwa, mayuuni byonna n'abigatta byonna n'abizingirazingira mu capati muno. Rolex kye kitundu ky'ensi kubanga mulimu amagi,
erina enjuba, erina omwezi, erina ensi yonna. Enjuba kitundu kya nsi. Ekitundu ekikulaze ekyensi kyagala ottaanye kyekitundu ekyensi Rolex mwakizingidde. Naye Waseka Rolex akugambye mpereza omusenyu n'omugamba omusenyu teguliiwo wabula nga ogulaba mweguli weeguli ogulabawo n'omugamba teguliiwo. Kiki? Waliwo kye tuyita omusengejjo, olwo kiwuliddeko oba ekigambo ekyo, oba omusennyento. Ebigambo ebimu bigambo bikulu sijja na byatula nnyo, genda kukomawo nti omusennyento oluwira nnyo oluyimba n'oluyimba n'oluyimba ogw'omusennyento. Naye bambi byonna bitundutundu bya bulongo byogererako, bitundutundu byaki bya bulongo. Obukubanja, okuttaanya. Lubaale atudde ku bulongo, Lubaale abanja ensi eno yonna, ebika byonna abibanjira ku bulongo. Era obuwunzika akulaze byonna Rolex ebintu by'ensi n'amaana abizza ku musenyu. Tegedde n'abizza ku musenyu, ku musennyento. Ebintu ebimu sijja byatula nnyo kuba tonnaba. Omwana owa nassale toyinza mmuwa kibuuzo kya P7 oba kya yunivasite kuba neyo si P7 wabula yo yunivasite oba senior 6. Sisobola kikuwa ekyo. Nyasigala bwento nga nkiyita musennyento nkomaawo. Naye nga sijja kyatula nnyo olw'ensonga tonnaba okyalina okusomoosa okuyiga Lubaale. Jjajjawo ayinza okufuukira ekizibu nakkuba nga amanyi okuze ate nga tonnaba kukula. Sagala kukubuusa busongo. Naye bambi gezaako kutegeeza obubaka buno nga bwe mbuzzeemu. Oba osobola oluddiŋŋanengamu otegeere kye butegeeza, oba oliawo ojja kuddemu ansa. Obubaka buno bwayitako dda. Kabaka akulaga nti bwayitako dda, jjajjawo akulaga nti wakeerewa dda, bwe buli bwayise. Tegedde? Bwayise nga bwayitako dda. Olina okufuba ennyo ate n'okufuba okusaba ennyo okubeererawo ng'enjogera ennaku zino. Saba nnyo jjajjaawo, fukamira nnyo osabe Kabaka ayongere okukuuma. Nga bw'omusaba ebbanga ly'olinayo ly'okyakola akusobozesa okukola ate era ofunemu. Nga bw'oyongera okwetonda ebyo byonna ebisobye bye wasobya, bye baasobya abaasooka n'abaaliwo emirembe n'emirembe, osobola okusaasira n'okusonyiwa. Osobola otuukiriza okomewo, osobola okukola ensonga ze. Kola ensonga za bakama abo, ensonga z'abajjajjaabo kubanga bo bakubanja ate bya ddala bakubanja ate nnyo. Oyinza n'okuweerwa nga n'embeera emu eri wano emu gy'oli tosobodde ginnyonnyola wano ku mukutu era nga toyinza ginnyonnyola. Naye ate nga ngiraba nti waliwo embeera endala tosobola kwogera. Sinziira ku bubaka bwo tebusobola kukoma awo nga bukubanja mu kitundu ekyo nga tolina by'olaba bya njawulo. Nsuubira nti ontegedde bulungi na buno obubaka mbuzzeemu bulungi. Weewaawo bweza nnyo, bweza ddala.